genda mu Exodus chapter 1 from verse 8 to 22 oba chapter yonna era gisome. Matayo 2 Matayo 18 n'okuva essula emu. Tugenda kusoma ku baana. Abaana be Uganda abayita mu bingi. Abaana be Uganda balina ennaku. Abaana be Uganda balina ennaku. Naye natunulidde kitaffe mu Katonda ng'anyoola ebyawandikibwa nga tatuuka bwe muba mwateeseteese ekintu mukireete mukituwe to the fullest abantu bakitegeere bakiwulire. Mbasaba bakitaffe mu Katonda mujje eddiini munzikiriza. Bwe muba musobola musoke mukwate ebimotoka by'omusajja mubizzeeyo. Mwejjeeko obuyambi bwa Museveni bwabawo obubalemeseza okutuwa okudelivaringa to the fullest. Musobola okudelivaringa ekintu nga muli Newto, mudelivaringa ekintu nga muweereza Mukama nga temulina kye mutya, ensi n'okujjula kwayo bya Mukama. Lwaki mukola ebintu okutuusa omukolo? Kiruma nnyo nali nvuga bodaboda. Era bodaboda ngendi mu musaayi genze envaamu buvi ebbanga ery'emyaka 9 gye mmaze nga sivuga boda kuba nagivaamu 2016 kati ngenda mu myaka 9 nga sivuga boda. Naye nga bwe ntula ku boda y'omuntu anvuge buli nsobi gy'akola ngiraba kuba boda ngimanyi era nga nyomba nnyo nabo. Omuntu waba oli dereva ng'ovuga emmotoka n'otula mu mmotoka n'olaba owa takisi nga abavuga gundi kiyita mu lujja awasaana okusiba gw'ogenda okulya ng'olinnye ebbanga kumba oli eri mu bapasenja kubanga buli kyakola buli kyabaddako oba okiwulira buli kyaddako oba okimanyi kyatakoze okiwa n'ogamba banaye tunaatuuka kubanga obeera owulira kiri ekintu okimanyi. Kinnuma nnyo okulaba bakitaffe mu Katonda nga bavuya mu bintu bino. Kyovulaba buli munnayuganda wenna woolina obukugu situko gye ono omwana Shama simanyi Shama atukakasiza international yali ku international atugirayo ebintu kubanga naye awo walina obukugu. Kati bwe mulaba nga nesiba ku kintu kyemmanyi bannange mundeke, bwe mulira nga nesiba ku basirikale ku poliisi UPDF ne bannaddiini bannange mundeke ebyo byombi manyi. Najja wano neŋŋamba bakitaffe mu Katonda nga bakasusa enjiibwa ne bwe naziyita embaata. Ne bagamba enjiibwa ezo zirina kye zitegeeza. Ne babiyita ebyokusaaga. Be nagamba ababiri tebakyaliwo. Baakifiiramu. Omu ali eyo avuya. Baali basatu. Omugenzi Yona Lwanga, omugenzi Spirano Kizito Lwanga, Kazimba Mugalu yakyaliwo. Naye ate ye Kazimba Mugalu yafa newankubadde akyali mulamu. Ate newankubadde bo bali bayinza okuba nga bakyali balamu newankubadde baafa. So, si kikola lwakuwalampa abantu. Naye teri kintu kizibu nga kubanga n'owulira omuntu ng'aleese ekintu nga kya kitundu. Nkugezeserezza ku kintu. Naawe bbaako ky'omanya ng'okimanyi. Olabeyo omuntu atakimanyi owulire ky'onoowulira bwe bulumi bwe mpulira ku mutima. Nabuuza abasajja abo omuggo ogwo gwe mukwata mugumanyi. Muntagingira UPDF wano. Muntagingira UPDF police mwena mujje wano. Nababuuza omuggo ogwo gwe mukutte mugumanyi. Nabasomesa wano mu kitabo ky'okuva essula mmeka 3 mu mmeka mu 2 mu mmeka awo. Mukama yagamba Musa nti nonze batabani ba gundi ne gundi obubaka mubujjukira yali amugamba okukola essanduuko y'endagaano nti amagezi ngatadde mu bo mu mitima gyabwe babajje ebintu ebigenda mu nsiisira yange ne mu ssanduuko y'endagaano byonna bye banaabajja ngenda kubi ticha tusalisa okulaba mukwano tusalisa okulaba ticha lumbuye ne bale kujja sebo nagamba nti ebintu bye banaabajja byonna bigenda kuba bitukuvu. Gendo labe bintu bye babajja n'omukono gwabwe bwe babiteka mu ssanduuko y'endagaano. Mukama n'abitukuza. Mukama bw'amala obitukuza essanduuko y'endagaano ya Mukama yafuuka ekintu ekirala. Ng'omuntu yagibajja Katonda n'akitukuza. Essanduuko y'endagaano ya Mukama yatukuzibwa Katonda. Naye ng'omuntu ye yagibajja. Yamenyako kidragoni omutwe. Yalemerera Abafirisuuti ne bagiteeka ku nte. Ne baziteekako ekigaali. Ne kivuga essanduuko y'endagaano ya Mukama ne kirikomyawo Isirayiri. Buli yagikwatangako nga tasaanidde ng'afuwa. Essanduuko omuntu gye yabajja Katonda yagitukuza n'ebeera ekintu ekirala. Buli ekirimu baatoola ku mmaanu ne bagiteeka mu ssanduuko n'olwaleero ekyaliwo. Emmaanu gye baalya mu ddungu. Gendayo Isirayiri obuuze. Era buli mwaka bwe gutuuka nga bamalako omwaka bamegulako ku eyo emmaanu katono ne bagiteeka mu migaati ne bagigira abantu okusobola okugiryako ne bazzaawo. Mu mwaka bagigula omulundi ogwo. Bazzukulu ba Alooni be bagirina be bagivunaanyizibwako
naye bagenda okugibikula oluvannyuma lw'omwaka ng'emmere eri yazeemu yakula emmaanu gye balya mu ddungu bakyagiryako n'olwaleero gye bawutoolako ne bagiteeka mu ssanduka y'endagaano ya Mukama bagifumbira mu cookies mu migaati mu biki ne babikako ne baddamu ne bagibikula oluvannyuma lw'omwaka ng'emeze ng'ezeewo ekuze omuggo gwe mukwata mumanyi obukulu bwagwo n'amaanyi gaagwo ebigambo bye mwogera mubitegeera omusajja yasomesezza ku baana bannanga omulamwa gwabadde mulungi buli kimu kyabadde kirungi naye abasajja eddiini balemezza eddiini mu nzikiriza ya Katonda kamala okujjawo bino ndowooza UPDF mutuuse ne baani mwena SFC okusooka byonna njagala okwebaza oyo mwana Shama yayogedde ebintu bingi nnyo ebintu byonna bye yabagambye bituufu alina bya confirming ebigambo bye nayogerako ke biseera ebyo nange nconfirming ebigambo bino oyo mwana waliwo bye twakubagana yagamba mbu nabba abantu mbu ne mbagamba mbu nze nazimba mpoma satellite y'emukono so awasanga okubagana eri twakubagana naye kati ebyo ne bigwawo bye yabagambye bituufu kati ate muwulire bino asinyiza ku kintu kya M23 okuva e Congo kati nze ndi mu bisenge by'amakolero ga Waaka kuba ebigambo bino ebyo bagamba ekintu ekisibuka e Congo kiyingire Uganda kigwere Kenya kigwere Rwanda gundi ba dictator babiri nkyogedde omwaka mulamba n'okusoba nga kikyali mu bisenge by'amakolero ga Waaka kati waliwo abatandise obbiraba ebiri ku ngulu akyogedde leero ago mazima amatuufu agataliko kubuuza ebinene ebisingako sisobola bibagamba siweereddwa lukusa mubireke eyo naye wulira oluvannyuma lw'okubanga e Congo babafunziza mujjukira bwenakola episode nga East African bapresidenti ba East Africa bonna nga Uhuru akyaliko batuule Kenya ne basalawo Uhuru yali akyaliko yes ne bateesa okutwala eggye lya East Africa okutwala okukuuma emirembe mu Congo era ko twayisa message nenfuna n'ennamba ya Uhuru n'enjigaba ne tubabuulira ne babeera vigilant ne bategeera ekituufu mujjukira Geno Jeff Nyaga bwe baali bagenda Abanyarwanda ne Museveni bwe baali bagenda okumassasinatingira e Congo n'asimattuka n'aresigninga n'avaayo oluvannyuma amagye gaabwe ne bagajjayo e Congo ne wasigalayo Kagame ne Museveni ne Kagame buli omu alinayo ebibinja by'abayeekera kati ate bwe bamala okuteekayo abayeekera ate ne batwalayo amagye ageefulaga mbu aga protecting ensi zaabwe naye nga gayimiridde mu Congo to protect their countries nationalism nayo oluzungu kyerunkola nze n'ebbajjo kati ebintu ebyo mubijjukira bulungi tubiyitamu for revision mutegere wawe tulaga kati oluvannyuma lwa US ne UK okulaba ekintu kya Brexit BRICS si BRICS nakibabuulira dda omurasha n'omugundi olutalo lw'omurasha n'omuzungu abarasha abachina n'abakoleyo okutwala East Africa ne Africa nga basinzira mu bendebendero nga bali ku backbone ya Museveni najjambi babuulira kakati babagobezaayo abasirikale baabwe balina okubajjayo kati Museveni addusizza M23 agiyingiza Uganda mu kyama ne operation Shujja evaayo ejja naye bwe bamanyi olina omuntu ali mu UPDF ng'ali Congo mukwano saagala kukutula nkizi naye nawe si Guliksi lwaki munjokesa Guliksi wulira bwe balina omuntu ali Congo Museveni akwata abaana ba UPDF n'abatwala e Congo babadde basima golodi bonna nga bwe babadde mu golodi babeetoolodde bonna babakutte Museveni wabula ye kyakoze agambye tebyogerwako ku media wonna mu Uganda era abo abaana muyinza obutaddamu balabako bwe bamanyi olina owa UPDF abadde mu kibondo ky'abali ababba minerals mu Congo bonna basaliddwako bonna bakwatiddwa bonna tewali n'omu so kati Katonda atuyamba abaana abo bawanike babeera abajulizi mu misango bwabaawe ekisukkakaawo temugenda kuddayo balaba ekyo kimu mukiwulidde ekyo ekintu wabula Museveni kyakoze agambye bannamawulire empapula radio TV bannamawulire bonna tebageza ne bakyogerako ode efulumye era muyinza obutakiwulirako wantu walala wonna okujjako ku mikutu naddala mu bantu abalina sources mu bifo ebyekusifu kakati Museveni ajjeeyo M23
N'agireta mujjukira ebiseera ebyo bwe nabagamba ku bantu abali mu ntinda aboogera French n'Olunyarwanda. Museveni aggyeyo abantu ba M23 n'abayingiza Uganda. Waliwo amasomero agamu abantu abali mu bitundu by'e Nakaseke, ebitundu by'e Nakasongola. Mulaba abantu be batadde mu masomero, waliwo amasomero ge bataddemu abantu boogera French, Lunyarwanda ne Lingala, ennimi 3. Abo ba M23 abajiddwa e Congo oba abali mu kujibwa e Congo okubaleeta mu Uganda. Abalala baleeteddwa ne bateekebwa mu kibira. Waliwo ekibira kya Kalitunsi, ekibira kya Paini oba kya Salimusale, kiriko square miles oba nga 18 oba 20 around there. Kiri mu bitundu by'e Katuugo, Kinoni, kibira kinene nnyo kya Paini. Ekibira ekyo kifuuse no-go zone. Mulimu abavubuka ba M23 balina butusi mpya, batambula kiro, bali eyo beefudde ng'abasalamala. Olwokuba babadde mu kibira ebbanga ddene eri e Congo, tebannaba kumanya bulamu bwa mu bantu, era babawummuza mu kibira ky'e Katuugo we bayita Ekinoni. Nabagamba ebintu ebyange byenjogera bisigala biri open, genda obinoonyereze. Yes, get in. Otubulire n'gyobadde ebbanga lino lyonna. So, Kinoni Katuugo, ekibira kya Paini ekinene ekiriwo kirimu abayeekera ba M23. Abalala babatadde mu masomero agali mu Nakasongola. Waliwo amasomero gali ya 3. Nakasongola, Nakaseke ne Luwero bagenda teekayo. Kati waliwo abalala abasobola okukola emirimu bali mu bitundu bya Lukuli Nanganda. Waliwo akatale we baali bayita mu Kiwempe, waliwo akatale baali bayitawo, waliwo akatale akali mu bitundu bya waliwo akatale mu Kiwempe Kansanga. Akatale kano kagenze kanyigiriza abantu ba bulijjo. Akatale kano kafuuse ka Banyarwanda, kali mu bitundu by'e Lukuli Nanganda. Lukuli Nanganda waliyo akatale. So ekitundu ekyo bakitaddemu abantu Abanyarwanda tebamanyi Luganda, tebamanyi Luzungu, tebamanyi Luswahili, boogera Lingala, boogera French, boogera ne Olunyarwanda. Be bali mu bitundu byawo. So ebitundu by'entinda, Kawempe, Kabalagala ne Kampala yenna, Kampala Metropolitan namu bataddemu abasajja abo. So mulinde ebigenda okuddirira, mubeere b'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Wano tugenda kuyitawo oba kitya. Tulina olutalo olunene nnyo olw'omunda, naye ate waliwo n'olutalo olunene nnyo olw'ebweru oluli wakati wa China n'Omuzungu. Abachina n'Abarasha okutwala ekitundu ekyo bakitwala oba tebakitwala. Kakati ate ekyo ng'okivuddeko kuliko ffe abakooye Museveni. Kati olwo olutalo olwo bw'ozigatta entalo 2 zigenda kumaliriza nga zigogodde East Africa yonna. Wenatandikira obyogera byali tebitegeerekeka, naye na risking okubyogera kati bituuse we bitegeerekeka, buli muntu asobola obbiraba. Era bye mulaba nga diversion ezo Museveni alina ekintu ky'abakweka muleme kukitegeera. Mmwe bannayuganda mujja ku makya babagambe nti Museveni adduse mu ggwanga mwewuunye. Weewaawo olutalo Museveni alutaddeko buteesi diversion muleme kulumanya, naye bali mu kiseera ekizibu ekitabangawo mu bulamu bwabwe. Ebyo bye mulaba ku media zaabwe, media houses bafuba nnyo kati bakutte ekintu kino Museveni kyatambuza mu bannaddiini, mu b'emmengo ne mu bantu abakulukulu buli awabeera omukolo okudiscreditinga amawulire ga social media. Oluvannyuma lw'okwaseesinga ne bakakasa nti nno abantu bava ku mainstream medias, bali ku masimu, bali ku social media, bafuba nnyo owekitiibwa bajja na discreditinga information y'oku media. Omuntu abaddewo omukulu kimuleetera okuddayo ku TV ne radio. Ekyo kiviira ddala mu kabano, balwana kuzzaayo bantu ku TV ne radio. Kyova olaba nga badiscreditinga amawulire getuwa kyokka ate nga ge matuufu. N'ogamba omuntu genda okeberwa mu mwanyi gwo, olaba mu mwanyi oguliko ebicupa, olabe n'omu mwanyi ogutaliiko bicupa, mu mwanyi ki ogunyirira ng'ate binywa mu ttaka lyerimu, lwaki oguliko ebicupa ebikoola byengedde. Bw'obyogera nga bagamba mbu abo abaana balimba.
buli akimanyi gamba mulirwanaawo ajjeyo ebicupa mu nnimiro ye ne mulirwana ajjewo mujo kyovula bebyo ebicupa bwe baali babibawa babatiisatiisa ne babagamba mbu gavumenti etaddemu ssente nnyingi nnyo mu kulwanyisa akawuka k'emmwanyi senga bakuwa ebicupa ebyo ne batabisangayo oba n'otabiteekayo bajja kukusiba kale genda bakusibe bijjeeyo omugambe bwe bakukwata ng'obagamba dimandi yali nnene abantu nga babirwanira babibba bubbi olaba omuntu agenda ku nnyumba ya munne n'asumululayo sola n'agibba n'agitwala nakuleka munda nga balubu oziraba zaaka naye nga waggula akasowaani akatutte oyo abantu balinnya mu byalo ogenda okuva mu nnimiro okudda nga solayo bagisumuludde bagitutte kati omuntu tasobola kubba kicupa mu nnimiro ate ebicupa ebyo bwe mubijja ku mimwanyi temubiziika bifukeeko amafuta obyokye akawuka ako kookye bwokya bw'obiziika mu ttaka obeera obutadde we bulina okubeera kati akabano nga kakozesa bamayiga kyova olaba ttiimu y'amayiga ono simanyi ono omunyarwanda ono omuwanvu onani Freeman kiyimba simanyi kiyimba Freeman buli we bayimirira bamakinga sure nti basiiga social media etoomi akabano kagala kuzaayo bantu ku diversion kuba okusituka kw'abantu kuli ku media now mutambuze message abaana abali buli nyumba 10 mu Uganda buli nyumba 10 zino omuntu ali mu diaspora kati kintu kya butumbavu kya busiru nnyo okubeera mu diaspora ngero osigadde otegeera nga bwali otegeera ng'oli ebunja ku buwama nze abantu b'ebuwama bali eyo balowooza mbu nno nyina diguli mbu nyina masters bamanyi nasoma nyina masters ate ddala balabira ddala nyina masters bw'omala okuvaayo kyukako mu ntegeera ne mu ndowooza bawe information bagifune bagitegeere naye bwe wajja otegeera era bw'otegeera kasi otekako akasimuko n'okolayo challenge emu n'okolayo ka TikTok nga kiwedde ne tutandika okuvujjirira abazadde baffe ne tubaweereza omunnyo ne gugwamu ne bakukubira essimu nti tuweereza omunnyo nga awaka waliwo emmwanyi kuliko ebicupa mu kifo kiwali bagambye mugjeeko ebicupa ku mmwanyi basobole okole ku binene ebitono babyetuuseeko oba olwaleero olwesande lugenda kuba lutya idonna kuba mpulira obusumu ebitundu by'ekatuugo kikoni katuugo kinoni wali aba M23 mu kibira ekyo ekya payini so bwe muba musaatuukirayo musaatuukireeyo mpola amasomero bw'oba wakana nti amasomero Museveni si gwe gusoose okutwala amasomero mu mwaka gwa 84 tuka ku 86 Museveni yakwata amasomero mu bitundu by'e Masaka n'ateekamu ab'amagye ekitundu bakiyita waliwo amasomero abiri gensinga okujjukirako bagayita Seke SS ne Seke Primary School n'ateekawo abasirikale n'ateekawo eddwaliro n'ateekawo n'ebisulo awo ng'awo we basinziira nga bamaze okufuna obuvujjirizi obw'enjawulo awo we basinziira nga ab'amalwaliro bakolera anda beesije ne bakuba abantu b'ekitundu ekyo kubadde olutalo terwali lw'amaanyi nnyo ng'olweruweero nawa abo bo baabakuba siriimu nga beefuula mbu bo balina enkolagana ennungi n'abantu ba bulijjo obujjanjabi kituufu obirabye siriimu eyakutula ekitundu ekyo ekya Greater Masaka obujjanjabi bwe bafunanga ku Seke SS ne Seke Primary School awo Museveni we yakubira abantu siriimu nga abeeruweero babatemyetemye butemiitemi nakuba masasi nakuba malawo kwokya nnyumba zaabwe ab'e Masaka olw'okuba olutalo tewaliyo nnyo aduuyi kumugira abo n'abakuba siriimu abantu ne bafa siriimu ng'akwata jjajja n'akwata maama n'akwata taata n'akwata n'obwana obuto mwamujjaawo Besigye ye yali wansi weeyo gundi sekiti eyo ey'okujjanjaba abasirikale Besigye ye yakulira ekintu ky'okukuba abantu siriimu mu bitundu bya Greater Masaka byenjogera mbimanyi najja wano nenjogera ku episode za sex trade nenjogera ku gusajja ogwo gwe bayita Katende ogwo gwa Ebonizi jo babadde simanyi ennaku simanyi mbuno balina byawadi bya bigundi byabwe biki omukyalo omu ne bamulekayo gwe nayogerako wano gwe nayogera nti Katende yamuzaalamu omwana tweet njirabye olwayombye ne bamugamba gwe ssebo gwe nnyabo wano tetulinawo ebibyo wabirya ne Katende n'akuzaalamu n'abaana wano nakyogera nze soogera ku muntu nga mwogeddeko kya bulimba Besigye ne Museveni bakuba abantu siriimu mu Greater Masaka nga basinzidde ku masomero ago Seke SS ne Seke Primary School kati Museveni atutta amasomero mu bitundu bya Nakasongola era ab'ebyokwerinda mwenna abali e Nakasongola mwebereremu sawa yonna bwe babasuula mu ambusha awo ne muwulire emmundu esekaawo M23 eri mu bitundu ebyo
oyo mukazi ketula namwogerako wano ayina omwana omuwala ayina olutwe ng'olwa Katende omwana yafaanana Katende mwana muwala naye omwana afaanana Katende bine byala ngenda bigendamu wano bane nina ebintu bingi katumbe wiki mu dakika 5 kuba ebisigadde tugenda bisanga mu kigambo tugende ku baana baffe olunaku lwali lwa Sunday wiki ewedde ne tusoma twagamba omulembe gwaffe teguliwo mu nsobi byonna bye tulimu ne bye tuyitamu byonna si nsobi biri mu kuteekateeka kwa Mukama twasoma mu Isaya essula 4 nga balanga omulembe gwa Yokaana nga bamulanga ate n'atuukirira mu Yokaana essula 1 ojagenda yosome Yesu ne bamulanga mu Isaya 6 n'atuukirira mu Luka essula 4 bibalanga wali tubiraba mu Luka essula 4 olunyiro lwe 14 okweyongerayo omwe wa Mukama ali kunze ng'omulembe gwaffe nagwo teguli mu nsobi kubanga Katonda takola kintu nga kiri nga kimuguddeko bugwe nasomesa wano bakale bagamba Katonda yakola ebintu byonna mu nnaku 6 n'awumula mu nnaku olw'omusanvu ebisigadde ogwa mu system eyo Katonda yakola obwenkanya n'abumala olwalo senga okola obutali bwenkanya ng'oli wekka ne bakuwa sente za ASP ne bagamba kwata sente za ASP ezo ani onali wano tanfune wano omuntu omwata ankobe Alex ononkuba Alex ne bakuwa sente za Alex ASP asibuwe ne bakuwa sente za Alex ntukwata sente za Alex ezo emitwalo 5 ojimuwe n'okwata sente Alex n'omuwaka emitwalo 3 n'omugamba bakuwadde emitwalo gina 3 Alex n'asanyuka nnyo n'akwebaza era n'agamba bannange neyanziza n'oli n'omubulira nti emitwalo nti sente azifunye era n'amanya nti azifunye eyazikuwadde n'atamanya nti wamuwadde 3 ku gali 5 n'oli n'atamanya nti wamuwadde 3 2 wagakubye n'osigaza emitwalo 2 musajja wattu n'akuwaako n'5 n'obanga gw'olidde 3.25 sijja ekyo n'ogenda nga weewaana nti nno omukubye ekiwedde mu nnaku ziri omusanvu ye Katonda ze yakoleramu ebintu byonna yakolamu sisitimu y'obwenkanya awo wennyini w'okikoledde n'ogenda mu butali bwenkanya repercussions z'obutali bwenkanya ziba zikukutte bwavve kubanga zaakolebwawo mu nnaku 7 ezisooka mu nnaku 6 ezisooka Katonda mwe yakolera obwenkanya n'abuteekawo bw'okola obwenkanya omukisa gw'obwenkanya gukukwata bwevvi ovaawo nagwo awo nga tewali akitegedde bw'okola obukumpanya awo Katonda yakikola oyagala toyagala ojja kisasulira twabadde tuli awo nga zituleetera wano abasajja abakulu bemwagala tuwe ebitiibwa tubadde tukyali awo ate Kajjampuni n'abalagala mu bbwa labayo obutali bwenkanya bwe bukukwata mu myaka egy'obukulu gwe nabo bawali okozeeko obutali bwenkanya kyenenye bw'oba wakikola tokimanyi bw'omala okukyenenya toddangamu okukikola Mukama akikusonyiwe ne babanga bakuwadde sente za munne emitwalo 10 ng'olina omwana omulwadde bw'oba ozikozesezza nga tonnamugamba zizzeewo emitwalo gye 10 gimutwalire bw'oba omutwalidde ng'olina ekizibu mugambe sente nzikuleetedde naye nange ekyamazima ndi bubi akuweekoze akuwadde ate ne bw'aba takuwadde tewabaawo buzibu kuba zize tambula ogende awo gwe bw'ozimuwa n'ogamba Mukama sente zino badde ngenda zitwala ng'omwana wange mulwadde naye nzirese ku lulwo Mukama wonya omwana wange ajja muwonya laba abaakola obutali bwenkanya mu myaka emito obwenkanya system Katonda ez'obwenkanya bwe zibakutte mu myaka emikadde labayo naye Maam Kasozi ono mulabidde ebbanga ddeneko twasooka okuba ennyo ab'ekinywi mu biseera by'ekyenda bajjanga ne Haji Bisegere oyo nga tu brainstorminga mu bukulembeze era bwe batandikira okupanga ebintu bya jema mu budde obwo twali twawukana mu ngeri gye tulabamu ebyobufuzi kuba abo bangamba nti atugenda kukola kibiina kya byabufuzi nze mbaga nti temukikola naye oluvannyuma era bagenda mu maaso ne bakikola kano njagadde nkajjeyo
Latifu ono amanyi okulowooza nti nze buli gwenkayana naye twawukana amanyi nti twawukana on principle naye tetusobola kubagana tuwadde tetwakkiriziganya tusigadde tutambula naye mu nsonga endala kwe tutegeerera kwe tukkiriziganya. Gerard, you're welcome. Buli ali wano akkiriza nti imaamu akoze nnyo aweereza umma naye nze kinasinza ate okumumanyaako juzi bwe yampise ewaabwe nasinza okulaba nti alina omutima mugazi. Twatuuka e Kajala nendaba abasajja bakulu myaka 8 nga bakaaba bibayisibwamu mu biseera by'enkaaga nga bakulukuta amaziga bagamba nti Abdul Kamulege yajja wano natta abantu naye newuunya nnyo imaamu ono okubanga ategeeragana ne Kamulege yamukuza mu bunaku. Obunaku tebuziba ssente naye mukaddewo kati omuntu yakuggyako mukaddewo nobanga omutolera ddala salaamu nga ddala ogikkiririzaamu. Ekyo kyenjagadde mumanye ku Imaamu Kasozi nti bino byonna bitono naye okubanga osobola okuwa omuntu mu kifuba n'omutolera salaamu naye nga kyeyakukola okimanyi. Allah akusiimye olw'omwoyo ogwo osobola okusonyiwalira noga nti byewakola wabikola naye kasita ndi mulamu nti kyeyakola naffe twatambulanga nakyo nga Abdul ono tubeera naye abasajja abakulu nga batugamba nti temumumanyi Abdul Kaliiri oyo tuga nti yali mwana muto byaggwa naye bwe ntuuka eri e Kajala nendaba bamuwaako obujulizi nemanyira ddala nti waayo omusajja ddala pasiti ye eddugala musajja yatemula abantu naye ebyo biri wakati we ne mungu we ne bano be yakolera ebintu. Twagezaako nnyo okutambula naye kino njagadde mukijje kuba muyinza okwebuuza mwava ku ki ate okwawukana nga mwali mutambula mwenna. Obuzibu bwe mbadde nabwo ng'omuntu omuntu wankola ekintu nze nsirika naye nkuleka gwe n'olegesa naye nkizudde nti abasinga ate temuntegeera naye kati njagadde leero mukimanyi bwe twava okwawukana. Shekayo nga afudde Mungu amusaasire twasalawo nti tulonde Supreme Mufti omupya nga Abdul takkirizaga nti ateri kulonda ne mugaa lwaki tetulonda tinakkirizganyiza n'abanene mu gavumenti tumale okulonda ebyagavumenti nga nti ebyo tebitukwatako. Kiyavaamu kutandika kumpeereza ababaka bwe nadde njogera ku Honorable Latifu nadde nkigenderera neme kwerabira yampeereza muganda we Medi Sebagala kuntiisatiisa. Kamulege yagambye buwuliriza byagamba bw'otobikole kyakola kitawagenda kikola ne mugamba nti ate mbajenga sinna balaba mwembi winawe gwe batumye ekyo kingamba otya wandisirise ne muganda we babye ebikuleeta nawe weeraba awo tuve okwawukana ne tulaba nga yali ayiseewo twatula ne Sheikh Muzaata ne tugamba nga nti alina kyanaatukola kati omutukoba emisana bw'aba n'akitukola akitukola emisana. Naye ekyo nkijjayo okulaga mutima munene ogwa Imaamu Kasozi okuba n'omuntu afaanana bw'atyo naye okubalaga nti naffe twagezaako okubanga Imaamu Kasozi naye ye yatutanula. Ekyo njagadde nnyo kiveeyo nti si buli gwe njawukana naye nti tukubagana. Obedi Kamulegeya ajja kutta Kakungulu nga bwe yatta taata we Kakungulu. Mukitegedde? Mukiwulidde? Bannayuganda nkyogera bulijjo mugenda kujula Museveni ng'amaze okuvaawo mwejjuse. Teriyo mu nsi njaba buulira ebisingako awo naye mbadde njagala nkabayisizeewo. Oyo ye taata w'omusajja gwe baasibye ne beesige bwe bali mu kkomera mbu simanyi Obedi Lutale simanyi Kamulegeya Lutale yoyo beba ono ye taata w'oli. Obwenkanya obulabye yabikola n'asirika n'abikola mu myaka egy'obuvubuka bibino babimulangira mu bukadde atajja kisasulira. Nabbosa Sebugwawe yakola byonna n'alowooza mbuki kati wuuyo ali mu kukaaba baagala batunyigirize bamale okutunyigiriza ate ffe tubasuute. Omulembe gukyuse omulembe gwaffe mulagule nti gwe gulina okukola bino. Sebo Nabbosa yabadde ayagala Kabaka ave ku Namulondo ajje asitule kesi ya Sebosa agitwale agiteeke ne mu ntaana kwegamba Kabaka aziike mulyoke mutegere mbu muli babitiibwa. Ebitiibwa mwabye wasimwe mwali mulina okuba nabyo. Bantu mwe mulina kuba mu makomera. Naye Katonda yakola sisitimu z'obwenkanya nebye mwakola nga tetuliyo kati mutandise okukaaba mu bukadde.
gwe wenna akola omuntu obutali bwenkanya kijja kudde wuwo wanudde awo wennyini w'okikoledde omuntu bwe tuba tumuonyereza ku musango gwa mmado ogw'amasasi bw'okuba omuntu esasi bwe puwa obuganga bwalyo bukomawo ku ngoye zo era engoye ze wabaddemu bazitwala era bwe basanga bwe bakukwata ng'obudde bukyali n'omubiri gwo bagujjako samples obuganga buli oli oba omusse naye naawe esasi liba likuddidde kabaka Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi yagamba bw'ati esasi obotere yakuba mu 266 lyasaasaanira Uganda ne region yonna esasi lye bakuba mu 2 lwa Kabaka lye liri Congo esasi lye bakuba mu 2 lwa Buganda lye libonyabonya Kenya esasi lye bakuba mu 2 lwa Buganda lye litabangudde region yonna almost ne Africa yonna oli oba mukubye esasi ng'afudde naye obuganga oba obusigazza buli lwokola obutali bwenkanya mu nzikiza ate okolanga nnyo obwenkanya mu nzikiza awatali muntu akulaba kuba ate oba olabika nnyo okusinga we bakulabira mujjuka bwe nababulira ku supervisor akubeerako awo omukazi yayingizza omwana mu kiyigo awatali amulaba n'amuvulunga n'amumenya n'amugayula n'amuyuza n'amulyebula n'amukola atya waliyo kamera ng'etangaaza olowooza lwaki yamutute mu kiyigo lwaki yamutute mu kiyigo lwaki teyamukubidde bweru lwaki teyamukubidde mu ddiiro lwaki teyamukubidde mu kisenge lwaki mu kiyigo tebamulaba tebamulabye mubikole mu nzikiza bijja kujja ku ssiini aka video kannemye okumalayo ate temukanyongera nokapostinga saakapostinze in fact mwanyononedde olunaku olunaku olwaddako twasoma twali kuba Armed Forces ne bannayuganda tetulina nsonga kujjako Museveni tewali nsonga twali mu Samuel ekisooka 17 mu nnyaka 3 Daudi ng'abuuza tewali nsonga kujjako musajja ono kukuba ekisajja kino ekifirisuuti ekirina olukuta tewali nsonga kwejjako basajja abo abanyarwanda mmwe ate ebyo bya M23 tetubibabuulira kutya tubibabuulira mutegera olusozi lwe tulina muteeke mu jjiye luyitako si kudda mabega kugenda mu maaso Uganda for Ugandans tewali ayinza kututwalako Uganda oyo taliyo olunaku olwaddako twali tusoma wetuli siwe wabi gye tuvudde gye wasinga okuba obubi twali mu lugero Yesu lwe yasomesa olw'empeke ya Kaludali eyatandika nga ntono mu mpeke zonnene waliwo ogweke gwa kasooli nga gunene waliyo ogugaaga waliyo oguyindiyindi ensigo ennene bw'olaba ensigo y'ekigaaga oba ey'ekiyindiyindi oyinza okulowooza nti ogwo gwe muvule naye byonna bwe baabiteeka mu ttaka ekiyindiyindi tekyasobola kuyimirira kubanga kisaanako kwe kyekwata kisooka kwerandiza wantu mutabani wa Museveni ali awo kiyindiyindi bw'aba ayagala twiti ye etambule ateeka okuteekamu Bobi Wine bw'oba wagwa mu music gwe kola ekintu nga weesibye kwonoona abeera omuti gwe weekwatako ekintu kisobole okutambula gwe vaayo omuwalampe osobole naawe okunywera ekikola kyo basobole okisanga waggulu mu muti kuba kati Kyagulanyi yekka aliwo asobola okubeerako ebiyindiyindi ne bibeerako ne bibala gwe kiba si kyekyo tebibala bivundira ku ttaka nkugambye mutamani wa Museveni kasatwitingamu eno wansi ng'ateekako ka Bobby awo ng'abantu balyoka bayiika omusaka mufulensi ogutabaddemu Bobby ngulinda sigulaba sinagulabako by the way ninza omusaka mufulensi awo twali mu Matayo 13 okuva kwa 3:35 twaddayo wali mu Isaya 6:1 Yokaana 1 ne Lukanya nga tutaggulula eddiini ku nzikiriza enzikiriza erina okuyamba abantu mu mwoyo ne mu mubiri twasoma episodes ezo 2 olunaku olwazzeeko twabadde bakitaffe mu Katonda muli bamativu nti mukozi omulimu gwammwe nga bwe mulina ogukola ne tugenda ne tulaba kitaffe mu Katonda ayitibwa Elijah nga afeesinze Akabu
nga Akabu amesinza up ne Katonda. Akabu amaze okuyingiza bikatonda ebirala mu ggwanga litandise okukaaba. Omusajja wa Katonda teyalinda security alert z'ababuloga. Omusajja wa Katonda lokuba ye yali custodian ye yavaayo. N'ayimira mu maaso ga Akabu. Twasoma mu Bassekabaka ekisooka essula 16 kuva ku nnyolo 29 otuuka ku 34 ne tuteekako essula y'e17 n'essula y'e18. Ne tulaba kitaffe mu Katonda eyakola omulimu ng'agugulana ne Akabu. Nga gavumenti etya omusajja wa Katonda. Era bonna baamutya nga bamulabyeko okutuusa lwe yagogola ensi n'agogola eggwanga n'akwata bannabbi ba bikatonda 2 4 n'ebina n'abasalako emitwe enkuba n'etonnya. Eriya beewaffe ate beegayirira Akabu. Omuggo emiggo egyo gye mukwata mu ngalo zammwe mugimanyi. Olunaku olwazzeeko twabadde mu mazaalibwa ga Yesu mu Luka essula 2 olunyiriro olusooka paka ku 2 ne mu Yokaana essula 1 okutuuka olunyiriro 19 paka ku 26 nga tulaba ku mazaalibwa ga Yesu. Twabadde Kazimba Mugalu bwe yagambira mbw abakyala bazaale ebweru abasajja tukuze. Osobola okuddayo n'olaba video ya yesterday but 1. Then olunaku lw'eggulo twabadde mu Matayo essula 1 Matayo essula 1 olunyiriro lwa 17 paka ku 25 ate ne tubeera ne mu kitabu ky'Abakolinsi ekisooka essula 3 olunyiriro olusooka paka ku 10. Eno gye twabadde mu kigundi Kazimba Mugalu yagambira mbu tukuze abaana abatali baffe ne tulaba kyali kitya ennyukuta etta naye omwoyo alokola. Bayibuli bagisoma na mwoyo, tebagisoma na magezi ga theology, tebagisoma na magezi g'abantu, tebagisoma na magezi ga mbeera z'abantu. Bible bagisomesa mwoyo mutukuvu. Interpretation omwoyo yagigaba. Bw'onoogisomesa ebigambo ojja kutandika okuyiyayiya ebintu. Lita y'amafuta ga Yesu kati tuuse ku mitwalo 5 kubanga omwoyo taliiwo. 5 liita emu kakadde liita 2 bakusabira ofune omukisa. Ate nga mu Gwekumi watuwa independence kati ate vision night kati ate biki ebyo bibeerawo mu biro ng'omwoyo abuze ng'omuntu alina obbayiiya. Ekigambo kye kisumulula omuntu. Teriyo vision night, teriyo independence night. Abantu mubabuulire musabe omwoyo akke abawe ekigambo ekiramu omuntu ekigambo kimusumulule mu bintu byasibiddwa. Mukama atunula mu congregation. Bible egamba Daudi ye yagamba nti Mukama ye musumba wange seetaagenga angalamiza ku ddundiro ery'omuddo omuto n'antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu. Buli kisibo Mukama akitwala n'akitwala ku ddundiro ery'omuddo omuto era n'amazzi amateefu. Katonda aleeta ekigambo nga kiwonya enjala n'ennyonta. Ekigambo kisumulula omuntu. Wano tubadde ne episodes ez'okukola. Wano twalina episodes z'okugula amataka, okufuna ebyapa nga episodes za bugagga. Waliwo lwe twali mu episodes ez'abakyala. Waliwo lwe twali mu episodes ez'omwoyo. Waliwo twali mu episodes ez'okukola. Kwegamba ng'ekintu kubanga Katonda atwala ku ddundiro ery'omuddo omuto amanya obuzibu bwaffe we tuli we buli n'atuwa ekigambo ekyo. Katonda atuwa ekigambo ng'enjala n'ennyonta biwona. Mwe bannayuganda nabagamba wano nayimira wano ne mbagamba tewaliyo nsi nsuubize endala. Ensi ensuubize eri wano ku nsi. Ate olina gituukamu kati. Omusumba yina bagamba nti ensi ensuubize eri mu ggulu akulimba egguluggulu. Eggulu si nsi nsuubize. Ensi ensuubize eri wano. Ate ensi ensuubize bagikolerera. Bayibuli egamba ensi ensuubize nagibasomesako wano ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Mukama yali agamba abaana ba Isirayiri bagende batuuke mu nsi eyaabwe mu ttaka lyabwe lyajjajja waabwe balime balunde enjuki balunde ente bakama amata. Bw'oba tonnaba kutuuka ku mutendera gulundayo nte kukama amata okyalina olugendo lunene. Bo bali mu nsi nsuubize. Juzi nalabye Isaac Kiweweesi ne Kayanja nga bali eyo mu malundiro gaabwe. Kakanda alina amalundiro.
Mmwe batwalayo ne mubeera abakozi ne babawe 12,000 mwe ne mubakolera bo balina amatano mubisi gwenjuki bali mu nsi nsuubize gwe ne bakusuubize eggulu n'ensi ensuubize eri wano era bwabanga gwe omukubasiru abalinze ensi ensuubize nga yeggulu olina problemu Yesu yafa atugambye Yesu yagenda ogenda mu ggulu okufa yali atufiirira okugenda mu ggulu yagenda mulamba bwe yali agenda yagamba bw'ati Yesu yasomesa abasajja be abayigirizwa yefe abaliwo kati n'agamba mufuna 10 ku nsi ne mu ggulu 10 teba balimba ensi ensuubize eri wano bo balina zi swimming pool awaka kyebagala kyebanywa abalina baabwe bye baagala byonna babirina omwana agenda okuva mu ssomero akola amuweerawo obwagundi kakati Joshua ye interpreter wa Serwadda mama taata n'omwana be babagobako emizimu mmwe muliko emizimu bo be baliko omwoyo babalimba ensi ensuubize yammwe bagikwata yonna ne bagyeddiza nababuuza lwaki bo bwe baba baagala ssente bazisaba ffe bwe tuba tuzaagala ne batugamba tusabe Katonda bo Katonda bamukola ki omuntu wenna bw'oba oli mu kkanisa towaalirira kukola bintu kkanisa yo byetasobola bajetingira mu nfuna y'ekkanisa abantu temubasibaako bye batasobola kukola lwaki temuteeka amanya gaba nze nembera mu kkanisa ng'eyakayanja eyo nga nze nannyiniyo nga nze ngisumba ng'erina gundi wetyo tubeera bamembers bonna bamembers tubakwata ne tubateeka ku lukalala nga tubamanyi mu alphabetical order ne tulondamu abatalina mirimu abanaku ennyo nga balina ebyokukola buli lwa Sunday ne tuwaayo abantu 3,000,000 za ntandikwa obubba bujjula temubukomyawo naye temuba mulina bye mwetaaga ne mutusaba ssente TV radio buli ekiyitako kyakusasulira obulango bwonna bwakusasulira naye ate ezisasula emisolo mu gavumenti ate waliwo ekibbo mu kanisa mbuuza kati Babu alina radio talina church Babu radio ye agiyimirizaawo etya ya Metro FM Palo FM oyimirirawo etya lwaki ez'abalokole ziyimirirawo ku bubbo bw'omu church babbi kubanga radio business eyetengeredde bw'obalansinga ebitabo byayo end of the month erina okubanga ekoze ssente n'esasula abakozi n'esasula emisolo n'efissako ne boosi n'asigalawo abantu bannamunigi n'abalina amativi n'amaradio bagayimirizaawo batya nga tebalina bubbo mu church nga si basumba abasumba muli babbi katugende mu kigambo ne mu birala byennyina okuba nga njogerako leero waliwo ebbulire eryankwasizza ennaku nga Mpuuga amaze okusitula ebintu by'abantu ng'abibbi abitutte asitudde biliyoni 5 azitutte yeewadde biliyoni 5 sooka olabe okumanya vacumu ya gavumenti nga Uganda teyina gavumenti esusse mu bantu batandise okukola gavumenti yeebagabidde obutimba bw'ensiri abantu batandise okukola gavumenti byeyina okukola NUP mwenyweze ulira kuba kati NUP mwe ansa ulira waliwo abatuuze ku byalo bisatu okuli Kagada, Kakindo ne Nyabugara mu Gombola y'e Kahunge mu disitulikiti y'e Kamwenge abeekozeemu omulimu ne beezimbira eddwaliro nga kati baagala gavumenti ebafunire abasawo n'ebikozesebwa mu ddwaliro lino. Eddwaliro lyawemmense obukadde 6 abatuuze bwe beesonze nga bawaayo emitwalo 2 buli omu. Kiagala Health Center 3 bano libabadde bettanira lyesudde ebbanga lya kilomita 10 nga batuuze kibakalubirira okutambula okutuukayo. Kino ekisenge bitano abatuuze ku byalo kuli Kagada, Kahindo ne Nyabugara mu Gombola y'e Kahunge mu disitulikiti y'e Kamwenge libeezimbidde okusobola okwesembereza empeereza mu by'obujjanjabi. Kyekyoka abatuuze b'e Kagada 1 ne Kagada 2 kye balinawo mu ddwaliro lyabwe lino libasobodde okwezimbira. Kino kyongera okulaga obwetaavu obuliwo olw'ebintu ebikozesebwa mu ddwaliro ng'eddagala n'abasawo. Ku kitanda kino baalako omufaliso ogwabaweebwa omu ku batuuze okulaba nga abakyala abali embuto bakyeyambisa mu kunywa eddagala. Ensimbi ezazimbye eddwaliro lino abatuuze be bazeekuŋŋaanyizaamu nga buli omu awaayo emitwalo 2. Eddwaliro lino ligenzeko ssente nnyingi kuba baliteekera ku naye tuli mu miliyoni ezisoba mu 6.
kwattadde n'enyigi n'amadirisa ng'ojjako kuyamba abakyala bali embuto eddwaliro lino era lisuubira okugaba obujjanjabi obusokerwako mpozi n'okusomesa abakyala ku ndabirira y'abaana abakazaalibwa. Eddwaliro lino lisuubira okusembeza obujjanjabi eri abatuuze ku byalo bino ababadde basiyaguka engendo empanvu okufuna obujjanjabi mu malwaliro amalala. distance eriwo nene nnyo kuba okuva wano okutuuka ku Health Center siri gye tulina ekiyagaala ziri kilomita nga 20. ebyamagara hati nindeba biri kuisha biratereramu habwokuba kutubire ntuza kukyebeza endatu za bunoga osiiba yagenda shahi 2 okugaruka muka ni sha 9 konka hati neduga mu basha 5 sha mukaga mba natahiri. Kati abatuuze basabye gavumenti ebaddukire n'ebikozesebwa mu ddwaliro lyabwe ko n'abasawo litandika okubaweereza nga bwe babadde basuubira. Kuzimba tuzimbye naye ate okunoonya abasawo n'okufuna abanaatujanjaba ekyo tusaba busabi batuyambe bakama baffe wakiri batuweyo abasawo bajje batukyalirengako tulabe kinafu obuweereza buli kumpi. Gavumenti tuheereze emibazi twamara kubona emibazi rero tufuna abashaho twamara kufuna abashaho nitwe abarwire tuze hirwariro twafuna obujanjabi obwe ebyamagara nindeba ngo nibajyaterera. We encourage them to request from different facilities. They bring those requisitions to the district. We confirm them, stamp them, then they pick what they can start with. Otherwise, when they are there, we are happy because they reduce the burden from other facilities which are around those areas. Ng'oggyeko ebyobulamu abatuuze era basanga okusomozebwa olw'enguudo embi mu kitundu kino ko n'ebbula ly'amazzi amayonjo. Bannayuganda nkyogera bulijjo mugenda kujula Museveni ng'amaze okuvaawo mwejjuse. Teriyo mu nsi yonna noonayogenda Abamerika Abangereza abawa teriyo gavumenti yonna egenda egabira abantu ssente nga Museveni waziga bagabira. Obukadde magezi nga ne mu buto wali ogalina wamagga obulira. Abatuuze ebyalo 3 beesozemu ssente empitirivu ne bazimba eddwaliro obukadde 6 ne bazimba eddwaliro eriyimiridde mpuugo omu yali ya biliyoni 5. Milioni 5 biliyoni 5 kimu ku kyo 5 n'abirya ate n'abyegaana oluvannyuma lw'okubyegaana ate na katutabikkiriza nga kyokka kati ali awo abuzaabuza. Twasobola okumwira ng'agamba tebanazimba abo balimba ebyo bya social media ebyo biki tugenda okuwulira Segona ng'agamba ezo twaziteesa muleeta obukakafu twabiteesa naye temwabisoma. Aba basajja babiri kati ku bukadde 6 Segona yali amalwaliro ameka. Mpuuga Segona ina zibabba mu mmotoka abo balidde amalwaliro abo. Ennaku eri mu Western Uganda mukama taasa Western Uganda. Kati babasawo bagenda kusulawa kubanga eryo ddwaliro bagenda sula bweru tujja kuddamu okuyita waawo nga wamezeewo omuddo. Museveni mujja muwulira. Museveni mujja muwulira mulimba ate mujja muwulira. Kakati enkya mukama bw'anaaba yagadde ebirala nja bireeta enkya nyinamu majambere nyinamu mbadde wano ng'abantu be US nga bakuba endu ne bagamba pastor pastor lwaki temukendeeza obwenzi nimbabuuza ati nakoze ekinze nabenzeeko wani ne bagamba temuyinza kutukola bintu eri abasumba. Omukazi bwanika gwajja naye wano bulijjo gwe yatuleetera nti mukazi we gwe tuyita maama waffe si oyo gwe yatulaze yajja n'omuwala wano gwe yatulaga wano najja n'asule wa Pastor Mutyaba oyo ye mukazi bwanika gwe yakulaga mbusimanyi Dr. Gladys nyabo bwe baye gwe mukabwanika owewaka wali wakawala bwanika kagenda nako mu diaspora akanatabo mu diaspora bo nzego balikoze nze temunjawula ku bwanika mwe abo mu diaspora munesonyiwe. Abasumba musumba yadde wana atulaze omukazi mwala ate kati n'abe Uganda abalaga mulala wabula Dr. Gladys owedde.
Bwanika njamu babuulira enkya. Bwanika oyo yatulimba mbu yaweerera omwana. Simanyi mbu yaweerera akaana, simanyi mbu kati simanyi mbu simanyi kafumbirwawa, simanyi mbu kali South Africa, simanyi kakola mu biki. Njukira ogundi ogwo ogubozibozi gwe yatubuulira ogwo. Mbuno mbu alina akawala mbuke yaweerera. Kati mbunga Museveni bwe yaweerera Lubongoya. Bwanika abalimba. Bwanika abalimba. Bwanika oyo alina omutima omubi gulinga ogw'enkolongo. Bwanika waliwo muganda wa mukulu waabwe alinga kitaabwe kati eyaweerera Bwanika. Amannya ge bamuyita Sam Lugemwa. Yali mugagga n'aweerera baganda be bonna n'aweerera Bwanika oyo okutuuka ku bye yasoma. Bwanika n'ayingira ebyobufuzi n'akola atya. Omusajja n'afuna looni yali angazi looni okuweerera banne. Bwanika yaleka omusajja oyo ne bamutwalako ebyobugagga bwe. Yali abeera bbunga walinga ku soya. Ne bamutwalako ebyobugagga bwe olwa looni omumulemerera. Bwe yafisafisaawo n'agenda agula ebugema eri nga ku university. Eri emajiji simanyi majiji wa eyo. Jabeera musajja watwali ennaku emuyonko obutaaba. Nayo Bwanika tayinza namuwayo yadde akasaketi k'omunnyo. Naye nga kyonna Bwanika kyali lwa munne yawaayo n'obugagga bwe. Kati mwa abanupu mukyakaabya kajanja. Abanupu mukyakaabya kajanja. Sam Lugemwa genda ng'omunoonya genda niya Bugema University ojja mulaba. Era abanupu mukole eyo olulumba mugende omusajja oyo mumuddizeewo mumubeererewo kubanga Bwanika kye yamukola enkoko ekikola abaana baayo. Eyo njabbi baleetera. Kale nga tugenda mu kigambo eggulire liri ne ligenda okututwala mu kigambo ky'olwaleero. Obw'abaana Ecclesia yagala gavumenti etandike okulondola ennyimba eziyimbibwa abayizi ku bubaga obw'enjolo naddala obuggalawo omwaka ogw'ebyensi ba speech day ng'egamba waliwo amasomero agatendeka abayizi ennyimba n'amazina ebitajja mu myaka gyabwe. Bino byogeddwa Reverend Father Joseph Mary Ssebunya mu kuyimba mmisa y'abaana etegekeddwa ku Lutikko e Lubaga nga Ecclesia yeefumiitiriza ku lunaku olw'abaana abalangibwa obusa. Olwaleero essaza ekkulu erya Kampala litegese emmisa y'abaana ku Lutikko e Lubaga ng'eno egendereddwamu okwefumiitiriza ku baana abattibwa oba abalangibwa obusa. Kabaka Herod yali akulira Abayudaaya mu biseera ebyo yalagira abasajja b'okutta buli mwana omulenzi ali wansi w'emyaka 2 mu kibuga Yesu gye yazaalibwa ng'alowooza oba oliawo ne Yesu yali yakazaalibwa anaalugenderamu. Okuva olwo Eklezia ezekuza olunaku lw'abaana bano abalangibwa obusa era nga ne leero ebikumi n'ebikumi by'abaana bikedde ku Lutikko e Lubaga okwetaba mu mmisa ey'enjawulo eyategekeddwa okujjukira bato bannaabwe. Okuyimba n'okusoma amasomo mu mmisa eno byonna bikoleddwa baana bato era nga bwe kituuse mu kuwaayo ebiweebwayo ebikalu bagasseeko n'okunyeenya ku galiba enjole. Bw'abadde ayigiriza Reverend Father Joseph Mary Ssebunya asabye gavumenti n'abazadde okukoma ku masomero gagamba nti gayigiriza abaana ennyimba ez'esitaza era ezitasaanye. Bagamba P1 mujje mu stage obwana P1 ne bamugjamu engoye ne bamusiba akaketi ne musigala mu mpale ng'ate nga buwala ne bujja ku stage ne butandika okwetiikuula ne bagamba nti kati mukube nnyo mu ngalo n'abazadde tukuba mu ngalo. Father Ssebunya asabye abato okwekuuma obuzibu obuyinza okubatukako mu kaseera k'oluwummula nga beekuumira ewaka. Temusamaala temumala gagenda buli wamu ekidongo kivuga kinawulufu bugenda buukanga bunawulufu kitomala gabuukabuuka beera awali safe. Amina Nabunya nga mukyala Muisiraamu era ng'alina omwana aliko obulimu y'omu ku bazadde b'abaana abaliko obulimu abatalutumiddwa mwana mu mmisa eno. Bano batubuulidde ensonga lwaki kikulu nnyo abaana abaliko obulimu okubaleeta ne batabagana ne bannaabwe. Ekimuleesa mu society kati nga wano n'abaana baali bwe baddayo ne balaba abaana ku mulirwana baba bafaanana amusaako omutima nti nina we namulaba. Bw'abeera mu banne aba apiikinga alaba oli kyayogera olwo n'akiddamu kale n'abeera ng'apiikinga kubeera gwali mugogo nga yeebaka bwebasi naye yeetaaga okujja omulaga ekkubo lya Katonda ettuufu asobole okulaba nti okusaba kulungi era asanyukire okuwamu ne banne n'abaana abalala nti naye mwana ng'abaana abalala. Oluvannyuma lwa mmisa Eklezia etegese ekijjulo n'abaana abato n'ekigendererwa eky'okwongera okubaagazisa eddiini yaabwe nga bwe beeyongera okwefumiitiriza ku makulu agali mu lunaku olwaleero. Peter Serugo, NTV Kusawemu. Ekkanisa ya omulembe gwa Petero bwe yalaba omulema yamugamba tambula.
omwoyo omutukuvu yaliwo mu kkanisa omulema n'atambula. Yesu bwe yayingira mu yeekaalu nga mulimu omulema yamugamba kale tutambula ng'omwoyo mu kkanisa mwali. Kaakati mbw abalema babaleeta mu kkanisa basobole okufiitinga mu society nga balema, omwoyo taliimu. Mutubuulira Yesu yali akola ebyamagero, mmwe ku mulembe ogwammwe ebyamagero biriwa? Lwaki tebiriimu? Kaakati wulira, omulamwa gubadde ku Herode eyatta abaana abato. Kati nze mbuuza, bwe mutegeka misango eyo n'omulamu ogwo, ekibuuzo kiri nti mu Uganda Herode mwali? Full stop. Muzze kutusomesa abaana kubabuulira ku Herode. Mu Uganda mulimu Herode? Abaana banyigirizibwa ku mulembe gwa Museveni. Herode mwali? Museveni asaba waliwo amawulire gennoonyeza ag'omwana w'e Masaka gwe baakuba essasi mu luba n'afa. Muka Museveni n'agamba tugenda kunoonyereza omwana oyo bw'aba teyeekalakaasizza nga nnyina tiyabadde mu kwekalakaasa tujja muliyirira, n'olwali tebamuliyiriranga. Omwana yali mu nnyumba essasi ne limukwata wano. Noonyeza amawulire ago ne gambula. Ekibuuzo kye tusookeddeko, mu Uganda Herode mwali? Mu Uganda Herode mwali? Kyekibuuzo. Omubuulizi tayogedde ku Herode ow'omulembe guno. Omubuulizi tayogedde ku Herode ow'omulembe guno. Oyo omwana bamukubira essasi ku paaka. Mumujjukira omwana omuwala bamukubira essasi ku paaka mu Kampala nga mama we amugulira ebintu adda ku ssomero. Rukia Namutosi, her 8-year-old daughter and other family members were having lunch at 2 p.m. on the 30th of November, but several distances away, a protest by taxi operators opposed to their eviction from Musafi Market was ongoing. Namutosi recalls hearing something hit the roof of her house. Next, she saw her daughter Mariam Namubiru bleeding from the head. She ran out to establish the identity of the person who had thrown the stone, but there was nobody. To save her daughter's life, Namutosi, with the help of the neighbors, rushed the girl to a nearby clinic for first aid. One of my neighbors who went to the police station and called the police officers to come, who came thinking that there is someone who had thrown a stone on the roof. So when they came for them, they told my neighbor that all the neighbors who were gathered at home. So they told him that one is a gun. Shoot. Namutosi says it was then that the officer in charge of the criminal investigations department at Kabalagala police station advised them to rush the girl for an X-ray. The doctor told us that the gun bullet which is inside the girl's head. So the doctor advised us to take the girl to Mulago Hospital. The bullet is not yet removed. If it is a bullet, we never believe until we feel and touch. If it is a bullet, we would be able to establish, the ballistic experts would be able to establish what type of bullet it is. Which gun uses such bullets? Kampala Metropolitan Police spokesman Emilian Kaima says the matter is under investigation, but dismisses allegations that the bullet could have been fired as to Musafi Market. I don't recall any shooting of bullets or even tear gas. It was the drivers making noise and the people trying to burn some items. Because we dealt with the police of Kabalagala, for them they came, they also proved that it was a bullet, which may be, they are just assuming that it may be come from Musafi or nearby Kwalsel. He, however, says a bullet that has been exposed to fire is also dangerous. After the CT scan, the surgery was done at Mulago Hospital, but Namutosi says the doctors could not remove the bullet. The first thing, if they go the inside where the bullet was, they told me the first thing the girl will lose the sight. The second thing they told me she will be paralyzed. The third thing she may die forever. Though Mariam is on treatment, her condition continues to deteriorate.
She starts to talk words which are not stable. From here, she starts to fight. So you have to handle her harder. You make her to be in one place, not moving because of the head, because it was cut, not to cause other injuries. Doctors have recommended that the surgery be done as soon as possible, as it continues to do more damage to her brain. She now needs over 50 million to have surgery done abroad. Because the doctors tell me that the bullet is just moving in the brain, and the brain is solid. So wherever it stops, it leaves the damage. Well, I'm just worried. I cry all day, but I have nothing to do. I don't have the money, because the money they told me it is too much. While the police still waits for the bullet to be removed from Mariam's head to help them establish the facts, her parents who live in the slums of Zambia have no means of raising that money to save her. Agnes Nandutu, NTV Tonight. On Monday, riot police used tear gas and live bullets to stop a scheduled consultative meeting called by Chadondo East lawmaker Robert Chagulanyi at Our Lady of Good Counsel SS in Gaza. In the process, the newly born baby was exposed to tear gas at Kasangati. The child developed breathing difficulties in the process. She has difficulty in breathing. Her eyes are ever closed. The mother has abdominal pain. She breathes a lot. She has headache. That is it. They are not fine. The parents blame the police for acting recklessly. The police today pledged to meet the baby's hospital bills, where he is currently receiving treatment at Iran Uganda Hospital located in Naguru. So I went at the station. They gave me the police officer who came to Iran Hospital for medical checkup. We saw it wise that we should render a hand to the family during the medication of their child. They have been transferred to Iran Hospital here in Naguru as we investigate the matter on how the canister is allegedly to have close contact with the premises where the child was. However, the family is insisting that the police should compensate them for the resulting pain. And after the bill, they have to pay for what happened. For what happened, because the baby might be injured, and this might affect him, rather affect her in future. Even the mom is not fine. The police have previously been accused of attacking innocent bystanders with tear gas as they attempt to disrupt demonstrators, a matter the force has pledged to resolve. Ivan Chimushigozi, NTV. Nawegamu ku matono amalala gajjukire. Eklezia yabadde n'olunaku lw'abaana nga bajjukira Herode bwe yabonyaabonya abaana. Kakati omwana yani Machete mwana mu maaso ga maama we. Johnny Bosco Kibalama mwana mu maaso ga taata we. Abaana ba Johnny Bosco kati ate Herode w'omulembe guno atwala n'abazadde n'aleka obwana obuto. Kati ate Herode waffe muzibu nnyo n'okusinga Herode w'omulembe gwa Yesu. Mama wa Franka senteza omwana we senteza mwana we ne bwoba oli mukulu otya mu maaso g'omuzadde we obeera mwana. Museveni abonyaabonyezza abaana ba Uganda. Kamuyati yalina abaana n'amukuba essasi n'amutta. Kamuyati mwana mu bazadde be naye n'abaana ba Kamuyati be yali anoonyeza ekyokulya. Future yaabwe n'obulamu bwabwe bwakomaawo. Kati faaze yazza okutubulira ku Herode. Yamalidde ku Kinawolovu. Kinawolovu kyakajja myezi ng'ebiri. Senga wabadde tewaliwo oluyimba lwa Kinawolovu tewandibuulidde bubaka obwo. Kinawolovu kyekibye ennyo kyekyononya abaana okusinga Museveni Herode w'omulembe guno. Eklezia n'ekkanisa n'abasumba n'abayisiraamu. Bwe mubanga temusobola kutubuulira byawandiikibwa mu butuufu bwabyo. Amakanisa mugaggale tumanye nti amakanisa mugaggadde tetulinayo okusinga okujja ne mutubuulira obusiru. Ekibuuzo Herode waali. Lwaki mumalamu ekigamba amaanyi? Abaana abo mubabuulire Herode bamumanye. Abantu ababadde mu yeekaalu abo wabafunye babuulire Herode w'omulembe guno batwale mu Herode olio Herode tebamulabako talina na kyabayamba. Herode w'omulembe guno bw'onoomubabuulira bajja kumanya eby'omulembe guli. Yesu yabuuza Nikodemu mu Yokaana sura 3 n'agamba bwe muba mulemereddwa okumanya bino ebyensi bye mulimu ate n'ababuulira eby'eggulu munaabikkiriza kuba nze kanze yakava mu ggulu okujja ku nsi. Naye bambabuulira eby'oku nsi bye mulimu nga temubitegeera gwe nkubuulira eby'omu ggulu onoobitegeera.
nze mbuuza bannayuganda kakati tuzeeyo ekibuuzo nkibaleetedde mu gyemuli Uganda tulina Herode bw'aba waali kitaffe mu Katonda yatamulaba oba amulaba naye akolera Herode atudaivatinga atutwala ku nnyimba ennyimba ze zoononya abaana ennyimba ze zibatidde abazadde obutabanguko mu maka buli ku kintu kimu bwavu tebakulimba kintu kirala mama ne taata abalinamu ku kasente tebalwana taata akola mama akola bonna akasente kajja abalinamu ku sente tebalwana nga bana abaavu bakubagana emisana n'ekiro lwa bwavu omwana wa Uganda afuuse punching bag eka abazadde beetamiddwa abaana agamba omuzadde kati ennaku enkulu teziwedde kati ogenda kuwulira buli gwogenda okunyumya naye mwana ekizibu ky'abaana fiizi ekizibu ky'abaana abaana bafuuse ekizibu mu bazadde lwaki Herode bwe muba temusobola kutubulira bintu bino mu butuufu bwabyo tubitegeere bannange temubitubuulira mubirekere ddala amataki mugaggale njagalayo omuntu ayokya ekkanisa buli kanisa eri ku bukadde obwobu 5 tukoyo obusiru bw'abasajja ba Katonda obwo bw'abakitaffe mu kutunda Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaza olunaku lwaleero mukwano tuze mu kigambo kyekitukuvu tukusaba okukosomesa oyigize batabani bo ne bawalabo ganya ekigambo kino Mukama kigwe ku ttaka eddungi kibala ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu Mwana Katonda ayinza byonna ate nange Mukama oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nemu okuba atasaanira mu linnya lya Yesu tusabye abantu ne bagamba nti amiina. Matayo essula ey'okubiri. Bayibuli egaanye okutukolera amakulu kubanga abagitusomesa baagirekayo ku Herode. Ffe Herode tetwaliwo. Olaba n'ebya independence ya Uganda tetwagala kumanya. Ebya wano mu 62 tetwagala kumanya ffe ebyo mu 6 kuba tetwaliwo. Yensonga lwaki DP tetukoledde makulu. Kubanga ye kyali ku independence. Kati mutugamba mutambu Herode atukolera amakulu nga temwogera ku Herode w'omulembe guno. Matayo essula 2. Mbukina wolovu. Essula ey'okubiri. Awo Yesu bwe yazaalibwa mu Besirekemu eky'Ebuyudaaya ku mirembe gya Herode kabaka, laba abagezigezi abaava ebuvanjuba ne bajja e Yerusaalemi nga bagamba nti ali ludda w'oyo yazaalibwa kabaka w'Abayudaaya, kubanga twalaba emmunyeenye ebuvanjuba ne tujja okumusinza. Herode kabaka bwe yawulira ne yeeraliikirira era n'ab'e Yerusaalemi bonna, n'akuŋŋaanya bakabona abakulu bonna n'abawandiisa ab'abantu n'ababuuza nti Kristo alizaalibwa wa? Nabo ne bamugamba nti mu Besirekemu eky'Ebuyudaaya, kubanga bwe kyawandiikibwa nnabbi bwe kityo nti naawe Besirekemu ensi ya Yuda toli mutono mu balangira ba Yuda, kubanga afuga aliva mu ggwe alirunda abantu bange Isirayiri. Awo Herode n'ayita abagezigezi kyama n'ababuuliriza nnyo ebiremmunyeenye byakamala okulabika, n'abasindika e Besirekemu n'abagamba nti mugende munoonye nnyo mulabe omwana bw'afaanana, naye bwe mulabanga ne mujja mumbuulira nange ndyoke njije musinze. Bwe baawulira kabaka ne bagenda. Laba emmunyeenye eyo gye baalabira ebuvanjuba n'ebakulembera nejja n'eyimirira waggulu omwana waali. Bwe baalaba emmunyeenye ne basanyuka essanyu lingi nnyo, ne bayingira mu nnyumba ne balaba omwana ne Maliyamu nnyina, ne bavuunama ne basinza omwana, ne basumulula ensawo zaabwe ne bamutonera ebirabo bya zaabu n'obubaane n'omugavu. Katonda bwe yabalabulira mu kirooto baleme okuddayo eri Herode ne baddayo ewaabwe mu kkubo eddala. Laba bwe baamala okugenda, malayika wa Mukama n'alabikira Yusufu mu kirooto ng'amugamba nti golokoka otwale omwana ne nnyina oddukire e Misiri obeereyo okutuusa nze lwe ndikugamba, kubanga Herode ajja okunoonya omwana okumutta. Naye n'azuukuka n'atwala omwana ne nnyina ekiro n'agenda e Misiri. N'abeera eyo okutuusa Herode bwe yafa. Ekigambo kituukire Mukama kye yayogerera mu nnabbi ng'agamba nti nayita omwana wange okuva mu Misiri. Awo Herode bwe yalaba ng'abalaguzi baamuduulira n'asunguwala nnyo, n'atuma okutta abaana ab'obulenzi bonna abaali e Besirekemu ne ku nsalo zaakyo zonna, abaakamala emyaka 2 n'abatannaba kutuusa egyo, ng'ebiro bye yabuulizaamu ennyo abalaguzi bwe byali. Ebyo bye muwulidde bigambo bitukuvu. Muganda wange Bobby Giant nsanyusa nkulaba wano kwoli. Beera bw'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge.
ya bera wa manyo ja kuyitawo tujja kubeerawo ku luloto faayo kale muwulidde bigambo ebyo Herode nze mbuzize ekibuuzo wano mu Uganda tulina Herode yalaba n'akwatibwa ensaalwa ng'akwatiddwa ensaalwa olwa Yesu natta abaana bonna yagamba bannange mumbuulire omwana oyo aliwa ngende musinze nange bannaye nange musinze ebyo Museveni byatukolera ddala bazzukulu ng'ali ku bazzukulu atirimbula abazzukulu bali mu kooti y'amagye ebigambo ayogera omwana aliwa ngende musinze nga mu mutima ayagala mutta Bayibuli egamba mu kirooto Katonda n'agamba abasumba temuddayo oyo agenda kutta abaana agenda kutta omwana mumuddusa agende Mukama bwazukusa gundi Yusufu namugamba dusa omwana omutwalo omukweke omusajja yasala abaana bonna okuva ku yakazalibwa paka ku myaka 2 Museveni nga atweyitisa bazzukulu tuli mu kooti maasho abasibe emyaka 4 tebasingibwa musango tebawozesebwa tebaletebwa mu kooti n'abaletebwa bazibwayo n'abaana bagira bwe bati myaka 4 bazzukulu bali mu makooti Herode ali wali atudde wabula Faaza atutwala ku kinawolovu Faaza yazze okubuulira abaana mu kifo ky'okubuulira abaana bategeere Herode wali abatta gavumenti eremeddwa okulima enguudo gavumenti eremeddwa okuzimba amalwaliro kati abantu beezimbira amalwaliro gavumenti eremeddwa okukola ku masannyalaze gavumenti eremeddwa okukola ku byeyina okukola wabula ali ku bazzukulu abagabula ebiweke mbu omuntu n'owayo omwana w'ombu bamudiwaminge gw'omuzadde okola eki ebiweke Museveni ali mu kutta abaana Herode w'omulembe gwaffe ali mu kutta abaana mu linnya ly'okubadiwaminga nga bwe yali anoonya okutta Yesu mu linnya ly'okumusinza yagamba bannange azaaliddwawo omukrisitu azaaliddwa kabaka w'Abayudaaya mumbulire ngende musinza ali luddawa ng'ayagala mutta abaana baffe babawadde ebiweke ne bibakyusa homonies omulenzi atambulanga muwala omuwala atambulanga mulenzi Herode yabikola mu masomero Faaza n'ofuna chance eyogera ebigambo ebyo abantu babitegeere bahedimasta balekerawo okudiwaminga abaana baffe gavumenti ediwaminga abaana omuzadde akola eki gavumenti ebawadde obutimba bw'ensiri obulimu obutwa gavumenti yatandika ddi okutugulira obutimba bw'ensiri lwaki gavumenti tekola enguudo n'empisako ebirime byange nemmala obitunda mu owino n'enkomawo nga nyina akatimba k'ensiri ze n'enkegulira Herode ali ku mulembe agutta Museveni basomesa ebisiyaga mu masomero Herode omulembe gw'abaana baffe agumazeewo wabula Faaza n'ofuna chance ebuulira abazadde n'abaana bakule nga bakimanyi musajja gwokolera Herode kiri ekibuuzo nkibalekedde kuba omujja gamba mbu napata n'abanaddiini gwe bw'osoma Bayibuli mu Uganda tulina Herode oba taliwo mulyoke mutujjukiza abaana Herode be yatta nga waliwo bana abalina ebipapajjo bya bbomu mu mitwe bakubatiya gasi mu masomero waliwo abaana abataziise ku bazadde baabwe tebamanyi oba abazadde baabwe gye bali omwana wa Kanata ali wali yagambye ye kasita agenda kusalako abantu emitwe mpaka ng'atuuse we baziika kitaawe oba ng'abaggyeko kitaawe nga mulamu omwana muto ali mu primary naye akolera kubeera Spiderman Faaza n'ofuna chance otujjukiza abaana be batta ku mulembe gwa Herode batukwatako ki nga waliwo abatukwatako kati ebyo bye bireetedde abantu obutamanya Bayibuli n'etabakolera makulu nze nzije naabe nyambale nzije mu ekereziya ombulira abaana Herode be yatta olina amagezi tetulina Herode kati tujjukira abaana baani bazadde baabwe be baani baali bamulirwana baffe baali bitukwatako ki ebyo ebya Herode nga tulina Herode atukwatako kati wano basajja mwe mujje eddiini munzikiriza mujje eddiini munzikiriza Bayibuli ya lwaleero oba abasayansi baapugradinga endwadde zikyuka n'abasawo ne basoma ebiriko ne bajjanjaba endwadde eziriko nga baapudetinga software n'akwatagana n'omulembe oguliwo lwaki Bayibuli gye muleka mu baana Herode be yatta nga waliwo abafa kati mmwe mumezeemu ekkanisa amaanyi
ne bakunganyiza n'abaana abalema ne babateekaawo n'otakola na attempt kubateekako emikono okubasabira nze sisobola kutya okusabira muntu ate nze namulemaza bayibuli egamba nti n'abalema batambula nga nkuteekako emikono nga nkusabira mu linnya la Yesu tambula ogende ogwange gwakusaba bwoba totambula gwamanyi naye kati mutya n'okukwata ku bantu nti abalema batambule omukyalo omusiraamu n'abasoomooza najja n'omwana w'omulema mu yeekaalu n'amuzaayo nga mulema mukama tusaasire natuuka ku maama nava ku ssomero bankubira simu nga ndi ku ssomero nti no maama afudde nenzija nga mbirowooza nenzijukira ebintu byonna bye nali nga njogera ne maama namugamba gwe maama nze nonsooka okufa kye nina okusooka okukola kumakinga sure nti nkusabira loona ng'abiyita byakusaaga nenzija waka ninva ku booda bulungi nnyo munange wire munange erinnya olisigaza munange taata maama we yegolodde maama wali munange ne bw'omuyita takyayitaba wawe munange wire bambi toze mukogera na maama wo netambula ne ŋŋenda ne musanga nga bamuzanzisaawo ne bambikkulirako ne mulaba nga yeye bayibuli egamba nti awo Yesu n'akaaba era nakaaba ne nkutama obulungi bwe nti nensitama ne mukwatako ng'emiranga egiri wali ne mugamba maama nakusuubiza kino kyosi byakusaaga kati wama mu linnya lya Yesu zuukuka maama zuukuka gwe gaana bugaanyi bakuziike naye nze nakikusuubiza situka nemuleka munda nabo banaasituka bw'ataasituka ne bamuziika ate nze nzuukiza si nze nzuukiza weewaawo mu mukama waffe Yesu maama wange namusabira saamusabira bire bagamba mbuno tusabire omufu simanyi mbunne mukama mbw amusonyiwe yamanyi bye yakola ku nsi agende n'ebikolwa bye nze namusabira kuzuukuka waawo bwe yagaana ne mmanya kati ono yakoze dda ddiiru ne Katonda we ogwange ngukoze omukyalo omuyisiramu n'aleeta omwana w'omulema mu yeekaalu n'amuzaayo nga mulema mukakasa basajja mmwe muli mu bigere bya Peetero oba Katonda oli yafa kugamba ne waddawo omulala bayibuli etugamba Katonda waffe ali bumu nga bwe yali bw'ali era bw'aliba Katonda yabikola ku mulembe gwa Peetero lwaki kyemugamba tasobola bikola ku mulembe gwa Samwogerere kyemugamba abalema tebakyatambula bamuzibe tebakyalaba mutubuulira Katonda ki Petero yagamba feza ne zaabu siina naye mu linnya lya Yesu situka otambule temukyasabira n'abalwadde temukyabayita na kubasabira bannanga abakristaayo twayitiddwako kyansi omwana w'omusiraamu okuddayo ng'atambula bandi tuzzeewanga mukama Katonda waffe agolodde amagulu g'oyo omwana mumenye ekibadde kigenda obbeerawo omwana amanyiddwa ati yazaalibwa mulema basajja mmwe mulina Katonda mulina Katonda Katonda wa mwaliwa Katonda wa Bayibuli gwe tusoma siye Katonda gwe mutubuulira Petero yali ayita ku luggi ku mulyango gwe bayita omulungi n'asanga omulema ng'amusaba sente namugamba feeza ne zaabu sirina kye nnina kyenkuwa mu linnya lya Yesu situka otambule Yesu n'agenda ku kidiba n'agamba omusajja weetika ekitanda ogende n'asanga yali akaza omukono n'amugamba omukono gugolole n'agugolola n'agamba abagenge nti muwonyezeddwa ne bawona n'agamba omusajja okukkiriza ku kukuwonyeza n'awona n'agamba omusajja laba n'alaba mbuuza mwe mutubuulira Katonda ki n'omwana omu bw'ati omulema omuyisiramu n'abalema Katonda wa Eriya omwana wa nnamwandu yafa Eriya n'akwata omwana n'amusitula n'amutwala mu kisenge n'amugolola bulungi bw'ati ku kitanda n'amuwa kiss of life nyindo ku nyindo mumwa ku mumwa mutwe ku mutwe n'amugalamirako bw'ati n'agamba mukama omwoyo gw'omwana gukomewo ne gukomawo ku kanisa ya kitaffe mu Katonda Elisha omwana n'amukomyawo ng'afudde naye mmwe n'omwana omulema n'abalema okugolola amagulu basajja mmwe muyina ekikyamu basajja mmwe muliko ekikyamu namwe mulinga Museveni mu kifo ky'okulima enguudo atuwa butimba bwa nsiri
Mufo chokola ku masanyalaze amabibiro gonna gabereka amasanyalaze Busoga ali munzikiza Busoga gye bali mebikajjo ata abaana bwe baba bave Kampala nga bagende Busoga sukali bamugula Kampala ne bamutwalira bazadde baabwe Busoga neba nange Museveni oli musajja Ebi byabinawono vutetuna bijja mu kanisa abazadde baffe ebyo bajja bitugamba mwe wamwe tuli balema tukomewo nga tutambula olunaku lumu nagenda ne ngenda Buwama mashini zaali zaakajja ne ngenda Nsala Marini ebiseera ebyo nali siina nnyo bizibu nga siina kiwalaata ne ngenda mu saluuni wano ne balekawo wano ne bapepetawo bulungi nnyo bwe bati ne ngenda ewaka olwasimba eggaali wenti ko maama bannange tufudde taata wire tufudde bannange omwana ko taata wire kiki taata wire omwana wire yawedde omwana yayo wire biki ebyo byosaze wire taata nangamba jangu yingirawo gendo lete jirita nalyoka nteeka wano mu magulu omusajja yakala katanze nga ndinga ali eruzira omusajja yansalako ebiviiri oyagala kwonooneka nno nga maama ali wali kajubi omwana ayonoole sitabira kwonoona banne bonna wano omwana kutandika kusala wano bintu omwana kutandika kusala bintu wano banange ebyo ebyabinawonovu abazadde baffe bajja bitugamba muganda wange bansazisaako Marini baganda bange bansekera kubanga najja mbewalirako atasaza akaviiri agundi akamashini maama omusajja yaddamu nansala nejjirita nabutuka tayagala abaana bonooneka olulala nga nsanga abasiiga enjala ng'oli ansasulira nga banteekako wano ekigambo pepisi kulwala katono mbirye buli wano nga bantaddeko pepisi wano ekigambo pepisi muganda wange afaane katongwe ne maama baali banzise niba nange ono omwana yanaaba atya naye nze mbuuza ekkanisa bwe munatandika okubanga mmwe kugamba mmwe muyimiriddewo ku binawolovu ye Museveni atuwa obutimba ani agenda otubuulira enjiri ey'omwoyo ani agenda okukola biri ate ani agenda okulima enguudo nga Museveni agaba butimba basajja mwe nammwe mwetereeze kati bazadde baffe bo balina kutukolera ki kubanga mwe mutudiwaminga mwe mutudiwaminga mwe mutugulira obutimba kati bazadde batukolere ki sinera bila lunaku olwo mwana ali wana yagala kono sebo bile bwoba okuzegenda ozimbe wano wakatongole vaawo tojja bisalirawo engwange wano wile zile kankubuulire ko mama agende n'okugenda kati akwatemu obubwe atuviire omwana Kamarini koka nze mbuuza Uganda waliyo Herode oba taliyo Yokana 18 Essula 18 mu kiseera ekyo abayigiriza ne bajja eri Yesu ne bagamba nti kale ani omukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu n'ayita omwana omuto n'amuyimiriza wakati waabwe n'agamba nti mazima mbagamba nti bwe mutakyuka okufuuka ng'abaana abato temuliyingira n'akatono mu bwakabaka obw'omu ggulu kale buli eyeewombeeka ng'omwana ono omuto ye mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu na buli alisembeza omwana omuto omu ng'ono mu linnya lyange ng'asembezezza nze naye alyesittaza kw'abo abato bano abanzikiriza waakiri asibibwe mu bulago olubengo olunene balyoke bamusuule mu buziba bw'ennyanja kitaffe mu Katonda ebyawandiikibwa ebifaanana bw'ebito byakubuze omanyi abaana baffe bwe beesittadde ku gavumenti y'omusajja ono Herode omuntu eyeesittaza abaana Yesu yagamba agwana asibibwemu olubengo asuulibwe mu nnyanja omanyi ekintu ekiri ku baana ba John Bosco Kibalama mumanyi ekiri ku baana ba Kanato omwana ali wali yeewera kusalako bantu mitwe ku lwa kitaawe mumanyi abaana baffe bwe beesittadde ku bakulembeze b'omu ggwanga Uganda mukimanyi nti bakulembeze mmwe mugwana kusibwako lubengo musuulibwe mu nnyanja Museveni n'olwalero abaana ababe bali heavily protected baana basiru
bonna bamusala naye ebyana byagala bikumibwa okusinga Bank of Uganda naye abaana b'abanne abatta tayina kyawulira ng'abatta Bayibuli egambye yeesitta z'omwana omuto abaana bamulekwa abaana bali awo tebaliiko agamba kubanga gavumenti yatta future y'abazadde baabwe abazadde basazeewo okunywa mwenge bagweyalire bagwebike bakoze obulamu bwonna nga tebayitawo stress ne zibakuba n'osanga omuntu w'emyaka 3 bannaye ng'alinga ow'ensanvu future y'omuzadde bw'efa tobuuza y'abaana nammwe abandiyogedde ebigambo bino ensi n'ebiwulira Herode n'abiwulira drone we zatandika okusombera abantu singa bakitaffe mu Katonda nagamba bakitaffe mu Katonda Inter-Religious Council ngaze chamani wa Inter-Religious Council nkyalira amakomera nteekawo nga ffenna bakitaffe mu Katonda abakatuliki ffenna twegatta abakatuliki bani tutambule tugende mu makomera tukole save tuwe a weekend nga basibe bateereddwa Inter-Religious Council negamba tetuddayo kuwulira okuwamba abantu weewawo tebayinza kuddamu kuwamba abantu naye mwasalawo ne mubanga abatabimanyi nga abatabiwulira omusajja n'asomba abantu omwaka ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna basajja mmwe nga mutuddawo mulaba naye ne mumale mutugamba tubaweeyo emitwalo 5 kakadde bukadde bubiri bisajja mmwe muli bibi n'okusinga Museveni mmwe musibye embeera embi mu Uganda netubeera mu ggwanga omutali gavana wa Bank of Uganda ne musirika ne mutateeka Museveni kuninga kuteeka Bank of sente zaffe ne zibeera abantu awataliwo bukuumi nga mwe bakasitodiani b'eggwanga mumanyi kye muli mu ggwanga mumanyi kye mulina okubeera mmwe Yesu agambye lwaki mwesitaza abaana abato muvudde ku mulimu gwammwe mukola mulimu gw'abazadde kati abazadde bo bakola ki nti omwana yanaabye kujja mu kyaki pasita amugambe temuwuliriza kinnawulovu olunaku twakaaya nange wakaawo taata yali ayinanga ziteepu ze ng'ateekamu ziteepu zaawo yali ayina ennyimba ze yali ayagala olwa